Yes, nga bulijjo S2 Media yakikuttemu nga bulijjo nina abasajja bange bawala bange bato bange bakulu bange tuze batusaako ebifa mu ggwanga era n'ebijja n'ebiddako tunyumyemu kibozibozi. Nina musajja mukulu manager Tiba sajja from Renzori Mountains. Nze wendi nga bulijjo. Nzizaako nate. Yes. Kibozibozi kitandise bupya ku S2 Media. Just channel yaffe weeri ku YouTube. Genda hot following ne TikTok kwetuli. Ng'ovuddeyo nina Gyaudem Slay Mama Queen Mama kuva wa Ebunyoro ono mwana muhima mwana munyoro kuva hoima buri kimusebo nyabo madam soko bagambe abanya gange nze Cherry Banks oyabaye ku TikTok ojja kunsanga nga Lonely Heart. So tuze wano baweereza ebituuseewo n'ebiriwo n'ebijja. Kituufu tali naye okozesa akantu Lonely Heart so gamba oli lonely mbo baakomenya nze ndinze kasina na musajja omusajja ali eyo muvubuka ali eyo omukazi wuno nze tewali temutsimanyi kyemugenda kunsasula tutandikirawo Kiganda ekipya naye mwalonda gwe mwalonda yaliko oba gwe mwalonda ebyo byonna wetuli kubinyumyako leero tweyanzizza okutufolinga otulayikinga n'otulaba sebo walondani nze zakalule waffe navaayo kansanga mu kibuga tewalonda oba walondera mu kibuga nalondera mu kibuga ng'omanye oba walondani totukubya miggo kijja byogera tubireke ebyo kubanga kaluluko alitwala speed musajja yagamba gwe twalonda si yafuga afuga si gwe twalonda ate gwe twalonda yekwesa ate abamunoonya si kwegamba Uganda bwe madamu walonda mukwano nze layini bali banyiga banze no soso anakuteeka kapapula mu kabox olwo teyalonda libe balimba tayalonda tabalimba wamma kati Kiuganda kisanze otya ssebo ova eri mu kyalo akalulu kawedde buli kimu nga bwe wakireka bwe wakisanga olaba nze amagezi gensobola okuwa abavubuka abali eyo obeera mu kibuga tofuluma kibuga sigala mu kibuga essebo mu boys dormitory omukulu ayingiddewo sigala mu kibuga abeeraawo bodda mu kyalo amagezi gekola ki by the wakati ngwe yali mu kyalo awo ng'ogenze ovudde mu Kampala ogenze kyalo kyakutambulira kitya kyakunyiga kitya wanyumirwa oba tewanyumirwa ekyalo saanyumire ate buzibu ki kisobola kulimba kubanga kyemmanyi mu kyalo mazzi ga bwerere effuta lya bwerere maybe n'okussa kwa bwerere walijjukira baba bakigatta muzeeyi mukadde nagatta muzeeyi nagatta ate n'okubwatula kwa bwerere toteekamu kingi genda wali mu kitujja ekifo n'ekyo bwatula lya kyokka nze amagezi gensobola okuwa abavubuka abali oba oli mu kibuga oyiriba todda mu kyalo lwaki bodda mu kyalo amagezi geesiba wano mu kibuga gabeera sharp jjukira tolowooza mu kibuga oba olowooza nnyo anti kati labayo girlfriend ayagala transport emuleeta rent yeeyo ogezaamu effuta ekikumba wali kyolina okusamba siteeke ate okulya kintu kikulu wakubaza ku byapatayiti byaffe byemanyi effuta weeriba weeriri jjukira ffe tugatta wali kisapa kati nga ffe abasiraamu effuta mu kyalo olinywerayo otya wakikola otya taata ekiro olina wali sawa emu bbiri muzeeyi abaye amaze kati nawe n'ogenda mu field akugulirawo jjukira inne eyange room naye kati waliwo okujja n'osanga gate nga nzigale kati kiwalampa waggulu tobimanye ebyessomero kati gwe ekyalo kyakukwata kitya munnange nze ali wano Cherry Banks sasobola genda mu kyalo ab'emikwano atuwe ku ssente obudde bw'okulonda nali mu Kampala ekyonsona bazadde bange tebankubirako bagamba ekyaite jangu mu kyalo okulonda nali wano nga njiriba naye boye enjala yannuma jjukira basponsa bonna baali nga bagenze nga batya ssente mu kalulu enjala yannuma bonna nga walaba naye ng'okyasamba siteeki kasikiri biki ekifuta wali bamugatta wali wonna kati kyemanya ebizigo yesiga ng'ebyemitwalo 8 naye kati nga sikutudde kalimi olunaku osobola okukozesanga ssente mmeka
ng'oli mu kibuga wano. Ekitini nnyo nga sitambudde nga nsibye waka njiba mitwalo 2 mmere yokka nga sitambudde nga just oli waka ozuukusa onaabye ku feesi nenteekako TV kati mitwalo 2 mmere. Olunaku okozesa mmeka nga omuvubuka teweekwata ono nze olunaku nyinza okozesa 13,000. Oyo omuvubuka omutuufu emmere olya nengatako 2,000 zemmeka ze 15. Ekisooka ki breakfast wali kiwogo kicaayi wano kicaayi amazzi gyegali kipako gyekirye wali ogula wali muwogo ki n'ogula n'ekikomando wali muwogo w'ebitano kikomando kya 1,105 n'ogatta sapa ne lanchi ate kati nekira abantu tebeemenya akubira kibosile nekigatta naye kati kale kankubuuza ebyaddala ng'omusajja aze kwagala aba alina okubeera like kinogamba ono olina okuba ng'onsingako ng'olina kyogenda okungattako kati gw'ogenda mugattako ki oyinza omukazi seetaaga gatta ku musajja tolaba omusajja wajja nankwana nga amanya ali wansi wange sigenda mukkiriza kati labayo okimanyi Bobby yali asinga Bobby kirabika oyo love yamubika amaaso naye ku Uganda toli ku love kati nze kyenjagala omubuuza omanyi otya utono boyi ayinamu ku sente because ngaffe omugezesa ku tumanyi okwesa bastakinga wali ekikuma nekisoma ekiwowo nekisoma nondaba nga mpunya bulungi kyokka mu nsawo kibajeti kyange kyentambulako olunaku kyange okimanyi ate abo bemwesibako mudde eri ffeffeffe kubanga tudde eri mmwe mu nsonga ziri eziriwa ensonga ziri ez'akawolongojo kyogamba bali tebagumala bashuga dadi tebagumala simanyi naye abantu abo tebali pakimu tebagumala bulungi ebyaddala tebakutuusaayo wali ate kati tosaako bagamba sente n'ekide olina okubeerako n'ekimu kati sente tezisobola gana n'ekide nekigana kati osanga ng'obala kati ofunayo w'essente n'ofuna ne w'ekide kati ono w'ekide nze abamukontrolinga nga mulaba lwenjagadde kuba sina kyemuggyako ate kati ye bwakugamba leero njagala ndeka ndi mu holiday newumuzaamu yeyo Uganda mpya gye muwulira gye mulaba atugambye afuna aba eno wa boch outing clubbing eno wakide kunyweza kati bw'oliawo ne mukola idinga na oba oluusi n'akwata essimu n'alaba kyakizo oba tomukkiriza ono omugago wase tebabeerako ebyo ezo mpisa z'abaavu ono alina sente tabeerawo simanya kebera essimu yo naye ono ow'ekide ajja kubaawo agambe bebi mpaako simu yo nzanye game kumbali mu WhatsApp andigati nawe omulimba nnyo kati omulaga mbu yeye kiki naye kankubuuze ninamu effite bwe nkuwaako 2 oba nenkuwaako 3 n'ensigaza 2 tezikuma like on my level kati we tuli ffenna kale wano level gye tuliko kale ziba zimala naye tegugwa bulungi kati 2 ndikozesa ekidaka ati nkuwa example kale bw'osanga tuli ku level emu bongamba baby siridde nenkoocha baby olugoye nawo kiba kyetaagisa ogenda eri like eno wa sugar wa sugar nawo nsobola kuwa akasimu nemugamba hani lwaki ogoba bibiri nakolera akasimu kati bw'osanga kati ati kyenkugamba bwe mba nsobola kukola delivery nga nekiddedde gumiti tosobola kunsigaza nga ndi omu nsobola kusigaza naye waliwo empiswa z'oba nazo oli omugaga olaba blakinze waliwo abaŋŋamba abawala omwana naŋŋamba banko ekisinga olumu kyo kintamye nze okumpita mu kisinga olumu buli lunaku ekinnuma nga naye alina singa olumu kyekyo ffe tuli bawala abeepanka lwaki oba oyagala ekintu nga tosobola kyetuusaako lwaki tokye ate n'ekinnuma bwe muzijjayo muziteekawa sente zaffe zisinga genda mu njala nviiri like looks naye okimanyi wali abawala nga bali nakyo
ng'ate banyirira basaba steekinga still bwogenda nga takola njala biki products ze bakozesa baba products z'emitwalo 10 ebizigo bali sabuni gwe banaba mitwalo 10 nedda mukwano kati nze madamu wange nze madamu nacho naye kakasoli weka obadde madamu kati kankugambe nze omanyi omuwala bw'oba oyagala kumanya mbwe akuyina olaba omuwala bukale bwagamba bebe naye kino n'oteekawo kiba kitegeeza ayinza okubanga ayina naye nga batono like kubanga olaba omuwala atakwagala yo aba akwagalako kidde naye omuwala akwagalako ekidde ne ssente kitegeeza ti bwe mubanga bangi babiri basatu naye kati mwezijja enjala ze mujjayo muziteekawa like ze tufuna kati jukira waliwo mikwano gyange giba gimanyi ninayo kashuga dada nga nina okuzogonyamu kulabisa kati waliwo oluusi webigane wa shuga dada kati akakasente neneekolya derivaongerako ejjo baddawo n'omuwala nga tutudde naŋŋamba ina ebibiina byange ebibiina 3 kyokka buli ina ekibiina kimu lunaku nsevinga mitwalo 7 waliwo n'ebirala buli wiiki nsevinga 9 ali ku campus ne mubuuza toyina mulimu sente zijjawa fe abawala we are blessed olaba tabula ku delivery essimu ye ebeera bize ni delivery bamukubira by the way kakikijjewo ono kati gwe tofunayo bekugamba gwe tewe deliveryinga nze wapi lwa mu kamera ogamba njogera mazima wafuna nafuna nensettlinga kati gwe saawa zino oli muvubuka munnange oyiribayo byoyiribye osobola omumalira ebizibu byo kubanga wali omubambe waliwo olumu kyetaagisa nze kyemusiimako kiri kintu kimu ategeera akola nange akimanyi omusajja gwe nnina osomwogera yemmanyi kitegeeza bamwogera sirina kizibu kyokka kibi nalongo yemmanyi kibinalongo kyokka nalongo weetegedde omusajja akwagala kati todda mu byakubuusawo nawe madamu wono weetegedde otomumanyi naye kati tofunanga yaawo akwetega nogamba ng'akuwadde buli kimu ng'akoze eki obigaana akuyita nze nkimanyi akuyita n'agamba akasente kakala ebyokulya bino ebyokunywa byo ng'alinamu ne ku nziga n'agamba ogaana kiriwo ekiti tosa mulimbalimba yoyo n'ozirya nsobola ozirya kyokka it's better muno mu Kampala kyenalaba mu Kampala you set with someone akutegeera oba oyagala eno Kampala ogiyitemu omuntu akutegeere agambe bogayi wange akoze eki yoyo tayinaamu kyokka nze mwagalirayo mu style wengamba kino waba tayina ngamba siina kyokka ajja kukola ki ajja gatta kyokka si bano nayinawo kiiki kyokka nga tayagala kunvaluwinga tayagala mmanya nti nange ndi muhaso ate ayagala kino ate ali muhaso ye ate neekusinga nagamba tiba njagala kino nemugamba siinamu enfuna nja kugatta kyokka byabyagalirawwe ayagala ebya speed nemugamba ono simusobola okufuna omukazi atakutegeera tobeera na peace of mind tekiri na health buli kiseera oba weeraliikiridde oba kati agenda kunsaba ki ate nga toyina otawanyiza buli omu juga luli yakutawa n'agamba mpaayo 5 naye walina mweza okubidde abyebye okubiddaani kati n'olowooza kuddamu bakubira ekigere ali siwandi mukubidde okubye kati nze sookukuya ngamba blood nakungaluganye nga tayo 2 ndiemu ekakomando awo sisobola kufa nsonyi kyokka ono owange sobola mukubira oluusi mbeera yala nkimanyi ate naye tosamukubira asobola okungatta kyokka nga nfe ensonyi nze neŋŋamba respect jampa jagamba tiba nsabye 5 ali bubi tugenda mu Ramadan tuli mu Ramadan tuli mu kisiibo abalina ba hajati ezahabaya
simanyi oba zaatuuse musajja wange nze ndi mukusonda oli mukusonda ate zabbeeyi habaayi etandika ennungi ng'oyagala omwana w'omuntu asaba steeki aga 2 10 na mmeka bwe bya 17 nedda nze nali awo ojjukira kwagala nze ndi muyiribye omanyi nze byengoye biki nga ndi awo kyali wange nga nkubira tiba ndi eno wala njagala ya abbaaya ogenda onfunire ya abbaaya agifunye wano 10 neena nze nendowooza nyinza ogiyiriba Kampala nempitapita negifuna ku mitono nga 10 kyokka natambula ekibuga omanyi otambulira weereere neebula wentuuka oli nga gamba bw'oba olyawo ng'olowooza ojja kudda mu habaayi ya Ida eyalula eyaggwa gwemanya toyina akwagala ekirala eyo tuveeyo ate n'ekirala Hamza Shafiq Akiramu Tajiri Latifu Baumaru ku Idi twaba ku Christmas twaba ita nemulya kati simanyi mwagala tandika embeere naku zino Umaru takyanziramu message zange nange mpita nsiibululako mwagala tubalinde ku Christmas nammwe tubakole bemugendo tukola ate n'ekirala by the way n'ekirala abaya teyawandiikibwako mbu yabahajjati bwe nange ekanzu ebbeeyi nsojja okisegeera bweba nakugatta nange ngatta kino ekintu tetukirimu ffekka kikyo bw'oba onjagala osobola kyogamba naalongo takugatta ono mpozi yayise loona naye mbabuulirako byakola nedda alabayo ninayo kale bukiiki bwange eyo naye sawe nabo batubalanga sho kati mubeere ne mugamba gundi blogger inamulidde yawedde kati soko balina akatabo ka ate namuwulirako boyiroba namuwulirako wikodi ayina akatabo gundi yawedde namwe mubeereeyo mubeere eno n'ogamba ono namumala lwaki abawala abangi baagala nnyo abavubuka ba gurupu mbu bonna babayiseemu eggaali kubanga bwe tujja mu gurupu zammwe tubasanga nga mulina abawala be mugezaako oyisaamu mikwano gyammwe kati nange neŋŋamba mission niyosooka ono nzireko ku ono ate buli omulundi ogwogu naye lwaki mbalage namwe muli bambulaba advice gy'osobola okuweereza abavubuka abaali eyo oba oyagala kukwana sokola beyo ekika ky'omuwala ky'okwana nze wemba nkwana ate wemba nkwanye omuwala gensobola okukwana abeera mu bavubuka always lwaki oyo omuwala abeera mu bavubuka teyeegaba teyeekola ki ebyo ebintu byaoyinza osanga nga ffenna twamuyitamu kyokka nga yasettlinga nga mumubeeramu kyokka eyo teyeegaba kyokka bano olaba bano ababeera mu bagaluzi bano atuuka eri ono n'agamba waliwo ka video ke nalaba ku TikTok n'agamba gwe bakuwadde ki ekyagunde tubadde mu Valentine emabega bakuwadde ki n'agamba number 1 namba emu yampadde yangasse bino namba 2 yangasse ng'alina bakazi nga gurupu bali toxic babeera competition owange kyova olaba tukyayiddwa naye ku Valentine wafuna waliwo kyewafuna nze nalongo yangatta yakugatta kati gwe bakwano sugar dada yalina mukazi we ate akashuwa kange ake ku mabbali kali oba kalwadde ne kangamba ndi mulwadde tekapa oba nako kali ne girlfriend simanyi oba nako kali ne girlfriend omanyize nakalage ono nkagamba gwe tuli beeri bya mabbali naye ofuna omuvubuka n'omufuna n'omugamba gwe njagala obeere nga sure like wenkwagalira sibya nga temuli mu relationship nga kisoboka ono gwenina nakimugamba n'ogamba nze wenkwagala nkube esimu saagala ki bwe nkukubira ne ŋŋamba jangu bankwagala tomuggyako ssente tewali ne transport abawange binyuma eyo laba binyuma kuba batakuteeka ne ku stress bwomugamba leero sijja sobola kujja nga omugamba olwaleero ngenze hani
wafunye yasi nate yenga abayina negwe wali ofunye kale before nga tonafuna nalo ng'omanyi kano kantuko oba ndi mulwadde oba bantadde ku kitanda kajja kujja nga mbe bannansi mufulume mu kwankoleko wali okayina jukira bana bawala ba campus tosobola wa campus bwoba tobesiga funa omulala we ku kitu maze nga twogedde ku campus tetwatandise eyitya kati baba intake tola speed jukira twatandise muleti kyokka naye kati because wakaawo biki anti kati kyemmanyi ku campus olina okubeerayo ngaaba kati mukyali mu intact omanyi twagenda ne bagenze kukomawo nga bali fresh mukyayogera oba mwafunamu omanyi mukyalo nabo babeerayo naba omukubira n'agamba ndine muzeeyi soko odinjeko kati gweno n'onyiga naye bewagenda nga mwogere obanga olina obanga okwana oba ki okyali nabo oba nga bali birala kati bali buli muntu ali bibye waliwo omuntu abanga yakutegeera ku campus kubanga abaana ba campus ebisinga life baba bagimanyi kati gwe okyalina buli mayiwa have cooked come salako sebo ffe tufumbira ddala fumba n'ogamba wali ebinyanyanyanya bitungutungu bimama n'ogamba oba boy akasajja kankamfumbyako ekyenyanja nalinga agenze ku Serena ekyenyanja kiri fresh mwana gwe ekyenyanja nagwe tiba omanyi okufumba nnyo naba abavubuka abamanyi okufumba bali romantic kati gwe nkulabye tukyava mu kati olaba abawala bavudde waabwe kati balinamu ku busente bukyabapika ye balina kiriye kyokka tukuumemu abo mu maaso kyemanyi bwemuyita ajja kwawe kati kyenyagala obagamba bufresha buno obugenda okujja oba buli bajjani nteke temubupapira musooke mubulindeko busente busoke ekyoba okola gwe akasawoko k'omuceere stokinga teeka wali mu nsonda linda awo mugwokusatu awo mu makati obenga okuba ate ekyemanyi bimanyi okwereeta biki ne bwekwegerezako tiba brogaye nze I'm not feeling well. Let's go to your place. I want to watch. Do you have a TV? Yeah. Wi-Fi. Nze kakugambe. By the way, njagala kufulumya entebe. Jukira eba single room nakola ensobo teekamu entebe. Ajja n'alemera mu ntebe ng'oli wali ojjukizizza olabe naye musajja wange yemmanyi teyazze ku interview naye yandibadde ye yaŋŋamba na entebe nagifulumya njigobye because nkaleeta nga nkimanyi nekatula mu ntebe nekagenda ku kiwifi kyawere kati wentuuka ewe yalekamu ekitanda wekajja katuukira wali single room toteekamu ntebe nze kyenza okubanga omwana alemera mu ntebe ate eri ofa wajodde ekidoomolo kyo owulira kirigobita emiso gyonna gyereeze omugamba bebika naye nze byosibyemamaaza ngenda wa boyfriend mba amanye ekintu webale bwembanga musaagala atekinga a first step gwenda waliko ono yamanyi omulimu kati bwowoze manya mba nkwise toli sister wange manya ekikuleese kola yes ate ne TV ngena jijjamu abana alimira yagamba kino kinyuma njagala buno obuzanyo balina obuzanyo yaleeta buseri bw'ekikoleba njagala bakalikaza nnyo bojja jawo teeke essimu muka ate nekiwifi okijjako ate kati n'ekirala ndika enjala biki nota oze musingo lumo mbuuza showers kati mwana gwe kwata akadomolako oba ekibaafu yimirira mu kibaafu weeyire oyagala fuluma atuuka mu single room yo n'atanga bishawo oba bikikwemamaaza genda omukyalire ewu ojja kigwa ajja kubanga gwa omusingire wala naye ageza tewagaziwaza ffenna tuli campus mugenda ddiba abawala simuwa bangi olumu waliwo lwenkusanga kakomando oyimiridde kati bw'ojja ewange tongamba chicken ewa
okisegeera ku sente ezaani eba kiba kisoboka yitirawo wali ku street lyakakomando ko jangu nze nabagamba na moto yange omukazi wayo nga siina mujjukira budget yange ya mmeka ya 10 nje yankokotiba ekikokokoko wali gata ingamba ize ngenda wali olaba wali ensingo singo ngekola ki sibe kya 10 nga kigattawo naye mwana mutukola bubi bannange olaba mwewa class naye nga mumanyi gye muggwa ojja ewaka n'otandika shawa musingo ruumu n'otandika nze mpayo ate kati ate n'ekirala abaana abo bako university baagala nnyo omanyi bino ebisaati byetusulamu okigenderamu naye nze ezange ozizza saagala ogendere mu kisaati kyange oleme kubanga agamba okay omuwa night n'agigana mbu yayagala kunyumiza omusajja yambanjako olugoye katanzito nevayo n'olugoye kitoopo nga nkyeyongeddeko empewo naye nali wakizzayo nga nzizeeyo omusajja yakubanga masimu temubizza nze nalina kyali wange yaŋŋamba otekyawo n'omuwala oba nakugatta essaawa ogizza oba nakugatta ki okizza because tuba twekoze eki bawala temuwanga basajja sente muba mwesiranya lwaki muwole naye tozimuwa muba mwesiranya ebyo ebintu bisiranyiza ffe abawala ebyakyo tuba tetukyafuna sente ebyokuwola nze nkuwadde kuwa emitwalo gyange 10 wakiri njikuwole mbeere nkubanja ozinziriza bitusaanyiza nnyo kati kankubuze tosagulira musajja ekintu n'okimutwalira kumugulira ekifine alenze naye kwata sente nzikuwe lwaki mutusaba sente kati gwe lwaki kati kankubuze omusajja tasa mbadde ngula wano ka TV naye kubulako emitwalo 5 nenda saa zikuwa ale ng'ojja wakakulaba TV ngenda zikuwola ozinzirize ate ngenda yiyo wetunayawukana ngenda gisitu lwaki ogiraba bw'ojjanga mbere nga njijjako nga remote togita abaana be bajja ewaka nga remote tebagita naye lwaki naye nze siraba TV bw'omusajja ate wenteekako akabakulu ntuukyakumula maybe kali kamumeeka ekiro olwobute naye nga ffenna tulabire wamu mwebale tulaba kibozibozi boys dormitory tubeebaza nnyo tuli mu kwogera ku bintu campus life mwaka gubadde gutya akalulu naye mbadde njagala babuuza pulaani ki nga campus ewedde kubanga tuli ba finalist tuli mu kumaliriza kati wafunyeyo connection oba ogenda tandika kukiiriba kusange nga bibiri londa oyita oba toyita bibiri nga babagobye ku street kati awo simanyi tujja kudde olina plan ng'omaze wano nze plan gye ndiko just nonya kati connection zembala tibba nali neesasira ebibala kyeka njagala atandika kuba feed za mu bibala nziremu buli lwakumeka buli lwakubiri tugenda tandika hostinga wano ku Tibbs kutandika n'omwezi ogwokusatu twali twakuba mu December naye tugenda kiddamu mu gwokusatu buli lwakubiri tugenda beera ku Tibbs e Namungoona sangwe wano Old National Housing mu junction awo osobola ogisanga so kati gwe plan ki bino mwaka gwe plan gye nina eri egyo ekisooka sitera kwagala kunkozesa oyaga kubeera boss lady nga nyambe nga pada akasente ekitini nnyo nga 5 ngenda tandikawo poultry farming ntandika olunda enkoko zange maybe ewa nga tolina kifo wagambye toddawa todda mu kyalo kalogera zirunda kwa 5 ogwo ku muzigo gwani yampa ekyapa ky'ettaka ku Valentine naye nga kiri mu Uganda National Lands Board wagakasa leka nkugambe kino omusajja agenda wali ku NASA n'akuba kadi emmotoka n'akuleetera n'agamba kiwisi kiki naye nga olowooza kadi gye kasita bakunona so kati njayogera amazima naye ekituufu kale njakola investments zange naye saagala kunkozesa toyagala sajja nga bakambwe wuuyo kyali banks naye ate angambye ali singo
so bwoba oli eyo ng'akawala TikTok osobola kunsanga as Lonely Heart tutandikira okwogera maybe number tujaze share delivery ogisobola delivery okay tujja kuteesa Tiba yo bubaka ki bw'osobola oba osobola okuwabula otya fresh ajja ku campus saawa zino ali eyo mukyalo oba twali mu kyalo betuka ku campus nze njagala nyambale bulungi ondye biki ntambule nkuba amabaala naye kati kino kyekisooka eno biralamu tugambe kino nkisindikira abazadde muzadde we nkukubira nga ndi ku campus nengamba mukadde kiri bubi nga ttaayo Kampala tongamba nti oba nkutereko 15,000 zingatte ki ku Kampala ebyo kusindika 15,000 mitwalo ebiri tebikola eno Kampala eno university tulinnyamu eyo message esooka egenda w'abazadde buli muzadde ali jawo kimanye nga tonafuluma olaba olugiro olina okubeeramu n'ekiwayo omwana we alina okubeeramu n'ekiwayo just kufuluma kigere just wabwe kiba kiwaya so kati mmwe abawereza abaana 15,000 ekitono nnyo omutwalo kati gye 5 zikugatte ki wali naawe okusingira ddala omuzadde ng'aleeta omwana omuwala ku campus ate oba omanyi togenda muweza 100% walayi tomuleeta andi kati oba omupushinga awabi bingi bye bayise kati omwana olaba kati ng'abawala aba ayagala bintu bingi ng'omuwala naye afitinga naye kati mwaba bapushinga ne bagenda eyo ne batandika okukola bintu okitegera mu mabaala ne batandika kukola ng'omuzadde osange mwana wali mu bbala omukube so kati abazadde abaana abawala nedda si mmwe mwekka nze advice gye mpa abawala bali eyo ng'oze ku campus maama wo wavudde waka nga amaze okugatta akutadde mu hostel akugasa ekimere wali tuula groups nyingi awo ziri ku campus mbe ez'abawala anti ogenda ojja tomera ekintu kyota ekitali mu plan akugambe ffe tukuba ebbala buli lwakusa ne tufuna ssente mukazi wattu tonywangako mwenge tonywangako shisha obadde eri osoba mu kyaki praise and worship ebyo abawala ekyakolesewo kimanyi ku campus ositegeera ate mwana bayigano babateeramu obuntu mpulira bakudraginga nze kati waliwo sirika bubaka ki bwowereza omwana ng'ajja ku campus kati nga muwala oba muvubuka nze kyensobola okugamba oba omanye ewammwe temuli bulungi financial ewammwe toja wano campus ozesoma toze ku like oba kwongerako family amanye kyamuleeta tuula wamu kasaba kuwa mmere ne basasula tuition ne basasula ne woosula tuula mugenda Tomera bamulecture wegatte ki hostel kyetulemu naye kati osobola devising omuwala agende mu hostel oba ye bampangisiza genda mu hostel gifulume ng'omaze osoma wali hostel nga waliyo kati ezemmanyi nga ziringa dormitory naye jjukira mu high school obadde mu kidomitory nga just room naye nga eri enclosed naye nga room ku per room buzibu ki obuli mu hostel zino eziringa dormitory like deka nawe obanga ze mu life ya high school ate jjukira wava mu kyalo ng'oweesunze kati oba olaba obulamu bw'okyalimu bwe buli obwa high school oba oyagalako wakiri ekyenjawulo kati eno eno message egenda w'abavubuka bali ku campus tiba tojje wange n'ogamba tiba njagala kyaza kiki ekyakutwala mu hostel bamanyi ebyo nsaba kusiba ekisumuluzo ebyo tebiriiyo kireke waggulu omanye ekyakutwala mu hostel kisinga olumu kyange kibeera nga kyange kiba smart shutter kirinze kyokka kusabasaba ekisumuluzo jinga emu muleeta abawala mu ruumu zaffe ne mubeeyambulyamu batukuba ebisiraani temuddamu ogwo muzemu gukono asanga wali ekifaananyi wali wasaba steeki nze omanyi akijjayo nakiteeka wansi n'agamba wano ate n'ekirampulira obusu bw'omala okwekola ebintu byo n'omukazi we bwe nkugamba ekeza omo sabundi biki bidawuni tobireka gwe kasito obuzibu bwo kumala akyogedde nende ebyaddala oba abayaayaabo batunyiza ajja nyamba bambi dakiikeezi n'omugamba kangende ate si kangende neebulizeeko wali naye maama eddakiika 3 ssaawa
kati ate nange osanga tagasi yasanze biri shata bw'omaliriza by'okozesa teeka wali mu lauderi basiketi teekako endala terezaamu akantu nengera kuyingira ennyumba yonna ekyuma ebyennyanja okitegeera tereza nga wewasanzeewo bwotyo bwolina okulekako ate bwe nkusaba eza sabbundi tonyiiga kubanga sinza anyumiddwa gwanyumiddwa mukitegedde ekyo akasemba tuli mu kumalira sho kati njagala mbabuuze oba ntandikire ku ggwe oba ggwe mulimu ki by the way kankubuuze wakubyeko side hustle nga bw'osoma n'ekirala oba oyagala omwana akole hustle nga bw'asoma oba alemere ku bitabo nga ekyamuleeta kata osimanyi naye nze kyensobola saakolako side hustle nga bwensoma wali planned kid kyensobola okugamba no si planned kid naye oyiriba mu ngeri yo kubanga nze kyemmanyi wadde wamwe mukiina tewali muzadde asobola okuwa 100%. Era tebasobola naye kyensobola okugamba woofunira akalimu kakole kasolinga nga bw'osoma ezo sente ziyamba nnyo ate kati wali bw'osanga ng'omulimu gututta obudde bwe n'oriteeki zikutta oba musiru kulembeza omulimu okusinga okusoma nze kyenkugambye tetuva mu rich families tuva mu family nga ziri awo omukadde ye asobola okugatta nakusimbula n'ogenda folusi tuva ewaka nga akugase transport n'akugata tuition nagamba genda tujja birabire genda tujja ne rent maybe nagamba simbula tujja nga talowoozezza wano weetagga emmere biki bwo wange obeera ng'oli ku campus iriba nobeera nga tolina mulimu iriba ebyaddala night nze kinasooka nkwebaza nnyo gwe asooka okunteeka mu bya night nenjiriba night kyokka semester enyiga semester esooka musajja wange yakuba night mu mabbaala wano mubbaala zimu mu Kampala wano nakuba be abani awo nga wenfunira ki kyokka boy obeera eyo ng'oli ku campus iriba kandi kati waliyo tribune ajja ali green talina mikwano tamanyi aveeyo mukyalo nze kati nakutegeera ntya just kubeera omuntu akola sharp okole emikwano ekitegeerekeka soka si kutuukawo omunyankola agamba empuje nobeerawo ng'oliawo totegeerekeka biki omuntu wakulaba beera smart waliyo n'abatya ku kkubo n'agamba abangamba eno Kampala babba biki beera smart ne gaya akulaba oba n'agamba beera smart kamubuuze ku kino omulenzi wange ono mwagala nnyo akuba ekikumba bannange mukuba ekikumba naye nze kasamba labanga mukuba ekikumba ng'amanya ensawo muli bakalu kati olina okwetega ate waliwo tumanyira twavaawo yekirala bojja ku kampasi ekipale kya secondary ekyo kireke sportswear bateera nnyo okujja kireka bibambala n'abavubuka bambala jjaze munda nga andawo bino bibeerako 5 ebyobulaini buno jjaze munda mu mpale naye mwana oyigira kampasi kino kigenda ku bawala abazze ku kampasi bafresha kitera nnyo okunyiiza omwana ne mulaba mu kitengi bino ebitengi kiyoga okitwalawa waliwo buno bukatooto obumanyi oteeka busaze bwe buti nga babawala batera mu byalo nga bagenda ku church okalese ku campus bannange nvubuka munange kinigiina tekigenda mu lecture giro kireka kwata tesi ku sente z'emmere gulako kikuroko awo ate kikuroko kikutulemu ate istibeera yino obusaati bwo bubiri busatu esikati zo ezimala okimanyi engoye z'abawala si za bbeeyi 13 gera wali mu 5 katopo ofunye muvubuka munange jaze teboola funawo bujaze obwo naye kati ekyo kikyekite ekyo bannange waliwo buno obulina obuntu bwe buti ekinkola bubi omanyi amasomero gano galina ebipale oba bigreeni bikibiki akikubako mokasini eyeddo gimanyi ekipale ekyo kinkola bubi ekipale ekyo nze ndina obuzibu n'ekipale neniigiina osanga omwana ng'okubye ekipale kya high school secondary kye yalimu ng'otudde mule bannange
don't embarrass yourself. Naye kyemuba nenya nze we nali nzija campus bazadde bange tebankolera shopping yange. Anti kyenkugamba beera mujagujagu. Nawe olina okubeera mujagujagu newekola ki nogamba nange biki okugula engoye batugamba ekiwoowo kigula mmeka ekiwoowo kya ssente entono gula ka deodorant go gumweza okasoboleza ekiwoowo akole oyogedde ku kintu ekiwoowo onyako obulungi mubeerawo mu orientation naye omuntu bw'awanika bw'ata omukono okubuuza zayo naye bannange nkugambe gumu bbiri bafresha tubeegayiridde ekiwoowo jukira bamanyi abo bafresha bamanyi okusevinga obusente bwawe nga bali mu baba tebatta ssente ngenda ku campus asoosula enjala ng'alinamu n'omutwalo mu nnyumba nze mbagambye ebintu butono nnyo muntu butono ebisooko ebyo mubyoze kitegeere nga tuli mu kuwinding up olina ebyo obugambo bw'ogamba abalabe baffe just kubagamba nsigadde nga lonely heart nkyali single ngoyisizeewo ku Instagram nze Cherry Banks ku TikTok lonely heart waliwo engeri gyeweekubiramu akatale naye ate naawe bwe nkugatta omugaga bwe buzibu nkuwaako naawe nkuwaako tubagatta tubeereyo mu bibale tulaba abagaga bw'otuula ku ttebo y'omwenge jjukira waliwo akugasseeko nange ndeetera ecupa zange ng'ezi bbiri naye otuulako ate bw'ogenda ku makya ne bakooca tosaana kunzijukira bwe nkugamba jangu wantulye ku nnyama enjoshe ey'embuzi nga tumaliriza just kyembasaba mutufollowing mulayikinge ne media yaffe S2 media data yona kwali ku YouTube interview ne jabeerayo full ne ku TikTok account zaffe naye okweziri mwebale nnyo that broke guy Haji nafuna tongezamu kati Haji wasibi tola baswawo mu kyenkole emimala twasibe tuli mu kisiiba basiraamu banange ate nekira essimu ememala kuddaku essimu emwemala n'okuba essimu ngaawo fiiriddwa balinga bano abazukusa winter okitegeera nga tukyali awo njiwulidde essimu emwemala ate ne imaamu saawa emu ebeere saawa emu ate n'ekirala bajja n'ebijiiko okusala ekijiiko leka kibeere medium size toleeta kitiiyo ate n'ekirala talawe lakanyaza ki sheekha leka tubeere bakakkamu baabe otherwise byebyo next episode ejja ali ku kamera omukulu Umaru oyo muba Ground TV online abaako buli Monday Friday sawa zezo 8 yatugase wakirabye kibeera kipya stand oyo mubi so byebyo feka tubateye nange nkolegamba jayo